Amalwaliro gano gazimbiddwa ku byalo okuli Busale ne Nakatovu ebisangibwa mu ggombolola y'e Busana mu disitulikiti y'e Kayunga nga gaguddwawo ssentebe Engineer Stephen Dagada. Tutuukiriza tubadde lugogo teruliiko ekituli. Engineer Dagada akola okusaba akulembeza abalira ssente za gavumenti ssaako n'abasaba abakyalemedde ku muze gw'okubba eddagala n'agamba nti bano bibazingamiza enkulaakulana mu bitundu. Oli bw'olaba omusawo buli kiseera agenda n'akasawo tekalidde koona kagudde muli akomawo ekisawo bwe kiti gamba nti lwaki bwe kigenda ng'eyo kigeja. Agambye nti abasawo bano buli ddagala liweezebwa mu lwaliro ga gavumenti nga balibayo nga balitwala mu bulwaliro bwabwe ssaako okuliguza abantu abalala abalina obulwaliro bwa bwannannyini. Awadde ekyokulabirako eky'omusawo Sarah Nakazo Yekangulumira gwe yakwata ne bookisi z'eddagala mu maka ge. Mwena nga muli wamu ne gabajjanjaba ne gasigalawo naye nga gali mu nnyumba ya muntu atya nga yaggulawo dipo nga yasapulayinga enagalama yesitole yonna nagifuna n'emukono eri nga yesapulaya wa Makerenda. Engineer Dagada agambye nti waliwo n'abakozi abalala disitulikiti byagobye ne batwalibwa ne mu makomera olw'okulya enguzi n'okubba ssente za gavumenti nga ku bano kuliko embeera z'abakozi Higenyi Noah, akulira abasomesa Siraje Museule n'abalala. Atwala ebyobulamu e Kayunga Edward Kalema agambye nti abasawo mu malwaliro ga gavumenti bayitirizza ebbogo n'abasaba bakikomye basobole okuweereza obulungi abantu. Tukwate abantu ng'abantu ab'omugaso ng'abazze okufuna saavisi gye tuli otujja okubaweereza obulungi nabo okusiima byetukola. Amalwaliro agazimbiddwa gali ku mutendera gwa Health Center 2 era nga gombi gayomensa obukadde bw'ensimbi obusoba 250. Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.